Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Ebyokusoma kwa Saala nali maze obbikuyisizaamu mu ngeri ya lukwakwayo, era bwe ntyo ne nkubuulira mwana muwala oyo Obutabo yali omugezi era n'atuuka n'okusoma n'atuuka n'emitala w'amayanja, ebyo gye yasinziira okuweereza ssente ze nayongerako ne tubeera nga twasobola okuzimbira bazadde baffe ennyumba. Ebya mwannyinaffe omulala Fulo nabyo byali bikyali awo matankane ng'embuzi eraalidde mu bisooto, era munnange ye okusookera ddala gye yatandikira omusomo yagutandika mukulu, ekyaleetera omusomesa omu eyali amusomesa mu kibiina ekyokuna okumuganza, era oyo n'abeera nga yamutikka olubuto. Fulo gye yajja abasawo teri yamanyaayo, naye munnange yasobola okuggyamu olubuto n'ayongera maaso okutwaza omusomo gwe. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe Kaaya kyenkana ye yatta Fulo. Junior Secondary School yagimalako kyokka n'atayita kugenda mu Senior Secondary School. Awaka yamalawo emyezi 2 n'asaba okuyingira mu Business School emu mu Kampala. Omwo yasomeramu omwaka gumu n'afuna omulenzi Lubega ne baagalana nnyo. Lubega yali asoma bya accounts. Bwe yabimalaako ekitundu ekisooka ne wabaawo omuzira kisa n'amuwa ensimbi agende asome emyaka 2 mu Bungereza amalirize omusomo gwe. Mu kugenda yaleka awadde Fulo obweyamo nti olulikomawo nga bafumbiriganwa. Fulo naye yamuwa obubwe nti ne bwe kiriba ki sigenda kufumbirwa mulenzi mulala wabula ggwe. Mu kiseera ekyo Lubega yalina mukwano gwe eyakolanga mu bbanka ng'ayitibwa Kaaya, naye banne baali bamutuumye Kasunsu olw'okukuba kasumba bulijjo. Lubega bwe yali agenda emitala w'amayanja n'asaba munne Kasunsu okufunira Fulo omulimu mu bbanka oba awalala wonna ng'amaliriza omusomo gwe kubanga yali asigazza omwezi gumu gwokka. Ekyo Kasunsu yasuubiza Lubega okukikola n'essanyu. Mananja wa bbanka Kasunsu mwe yakolanga yayitibwanga George Walker. Omulundi Fulo gwe yasookera ddala okugenda mu ofiisi ya Kasunsu okumusaba okumufunira omulimu, Kasunsu yamugamba nti, "Oh dear me, osanze ndi bbize nnyo, onookomawo enkya ku ssaawa 5 ne nkulaba nga mmaze okwogera ne general manager waffe." Enkeera essaawa 5 Fulo zaamusanga ku luggi oluyingira mu ofiisi ya Kasunsu. Omanyi yali kalaani mukulu. Olwamala okumulamusa n'amugamba nti, "Osanze maneja mpise, kangende mmala okumulaba njogereko ne ku bigambo byo." Oba bwe yava mu ofiisi ye yagenda wa maneja oba yalaga mu bifo birala, Fulo teyamanya. Yakomawo ku ssaawa 6:30 ng'awambagatanye n'ebitabo nga 4. Olwayingira n'agamba Fulo nti, "Excuse me, Fulo, nsanze manager ali mu long discussion ne chief accountant. Ne mulinda okutuusa lwe bamaze ebyabwe. Naye tewabadde time kwogera ku bibyo. Katugende ku Hotel The Grand tulye ekyemisana tudde. I am sure manager tujja kumulaba olw'eggulo." Fulo yamuddamu nti, "Kale ssebo." Eyo mu Hotel The Grand Fulo gye yaliira ku nkoko ensiike eyamuwoomera okukamala, n'abuuza ne Kasunsu obanga ddala baalya nkoko. Ko munne nti, "Nkoko yennyini, tuyinza n'okudda wano ne tugyeyongera ku kyeggulo." Mu ofiisi baatuukamu ku ssaawa 8:15. Olwayingira Kasunsu ekkooti n'agyeyambula n'agissa ku ntebe ye emabega. Ku mikono gy'essaati ye kwaliko engeri y'amagemu aganaanuuka. Fulo yamuwa entebe naye n'atuula.
Fayiro ezaali ku mmeeza ye Kasunsu yazitunulamu okumala eddakiika nga 5 n'azizza mu busero. Teyalwa n'agamba Flo nti, "Oh yes, eby'omulimu gwo kangende bw'omaneja munnyonnyole." Yamala eddakiika nga 10 n'akomawo n'agamba Flo nti, "I am happy, kiri bulungi, jangu ogenda omulabe." Olwayingira n'agamba mwami w'oluka mu Lungereza nti, "This is my sister who is applying for a job in our bank." Mr. Woluka yamubuuza nti, "What can she do in this bank?" Ko Kasunsu nti, "Yes, sir." Bwe baava mu ofiisi ya manager ne bagenda mu ya Kasunsu. Ye nno olw'eggulo olwo Kasunsu alina kye yakola, anti yali anyumya na Flo. Kasunsu yatambuliranga mu mmotoka mpangise buli lunaku era olwava mu ofiisi mmotoka n'emutwala ewuwe. Bwe yamala okumutuusa n'agamba nannyiniyo atwale Flo gye yali asula. Yamulagira era okumuggyayo ku ssaawa emu akawungeezi amutwale ewuwe bagende ku kyeggulo mu Hotel de Grand. Mu kiseera ekyo Kasunsu teyalina mukyala. Mu maka ge mwalimu ebyokwewuunyisa bingi nga bino: radiogram, cassette recorder, record player n'ekiwujja empewo. Ekyeggulo Flo ne Kasunsu kyabawoomera nnyo. Baalya ne ku steak omuweereza gye yayita steak. Bwe baamala okulya ne badda mu bbaala ne banywa ku biweweezi ebya buli ngeri: whisky, gin, baby chan ne brandy. Kyokka ebiweweeza byabaweerezebwa ebbanga ttono ne bibabandula. Gye baagenda ne bye baakola nga bavudde mu hotel byamanyibwa abantu batono. Nga bwe bagamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo, Flo yatandika okusaba Kasunsu okumutwalanga mu nkoko kumpi buli lunaku. Kasunsa yakola byonna bye yali asobola okusanyusanga Flo gw'ate yali agenda okufumbirwa munne ate nga ye amufudde muganzi we. Lubega bwe yali yaakagenda e Bungereza ng'ebbaluwa za Flo teziva mu kkubo. Naye Kasunsu bwe yamala okwekiika mu mukwano gwabwe, Flo n'aba nga takyalina biseera bya kuwandiikira Lubega eyali ewala bw'etyo. Kasunsu yamanyirawo ng'ebikyamu bye yakolanga ne Flo byali biyinza okubaviiramu akabi. Kyeyava agula amakerenda ag'okweziyiza okuzaala n'agawa Flo. Buli lwe baagendangako awantu okusanyuka nga Flo agakozesa ng'amateeka gaago bwe galagira. Oba waliwo bwe beesanyusa ne beerabira okugakozesa, oba go ge gaagaana okukola, nange saamanya. Naye waayitawo ebbanga ttono nga Flo amaze okufuna omulimu mu bbanka n'alaba ng'ali lubuto lwa myezi 3. Baayogera dda nti kiwuuma magaaya. Flo ebigambo bwe yabitegeeza Kasunsu naye amagezi ne gamwesiba kubanga Lubega yali munne nnyo. Kye yasalawo amangu kwe kugamba Flo aggyemu olubuto bombi bawone okuswalira Lubega. Eky'okuggyamu olubuto Flo teyakitya kubanga tekyali kijja ku ye, naye nga bwe bagamba nti kitta nkimanyidde ennyanja etta muvubi. Ku mulundi ogwo olubuto lwagaana okuvaamu obulungi. Bwe lwavaamu naye n'avaamu omusaayi mungi nnyo. Olwamutuusa mu ddwaliro abasawo ne bavumbula nga mu kanyoolagano k'okuggyamu omwana eyali omuto bw'atyo n'abaana baamukulubula n'avunda. Munnange yalwalira ennaku 7 n'ava ku nsi. Omwana wattu bw'atyo bwe yafiira mu buvubuka bwe. Flo we yafiira nga Kasunsu amabanja gamukoma mu bulago. Bukalifuuwa ne bupawuda yali takyasobola kubwetuusaako. Yali atandise n'okuwunyira banne ku mulimu ne mu bifo ebirala. Abantu balamu ba kitalo. Tebaalwa nga batandika na kumuyitanga Kasunsa olw'okubawunyirira ennyo.
Kasunsa yalaba ensimbi zaafuna tezikyamumalira byetaago bye, ne yeebuuza ku munne Kiraza bwe baakolanga nti, "Owange, ensimbi nga zinsobedde. Omusaala gwange tebagusalangako, ate bagwongeza n'okugwongeza buli mwaka. Naye omwezi gugenda okutuuka wakati ng'ensimbi ez'okugumazaako nsigadde kuzeewola bwewozi mu basajja bano abaziwola n'obuliira obutagambika. Kale bwe bakuwola siringisi 2 obadde za siringisi 4. Nze simanyi kye nnaakola okufuna ensimbi ezimmala." Kiraza yamuddamu nti, "Wali ogenzeeko ewa Kawuulu n'akuwa ku magezi ag'okunyweza ensimbi mu nnyumba yo?" Ko Kasunsa nti, "Kawuulu y'ani? Nze nga simumanyi." Ko Kiraza nti, "Gwe tomanyi Kawuulu agaba eddagala ly'emikisa n'obugagga, ate nga talina wala nnyo okuva wano." Kasunsa, abeera wa? Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo. We tujja okusinziira twongere okumanya emboozi ya Kasunsa ne Kiraza wa gye yaggweera. Akuume atakuumira mpeera.